Ekiri mu Lubiri Mengo Ssabasajja Kabaka nyinimu Namunswa asiimye n'alabikako eri Obuganda ng'azze okulambula Olubiri alabe luli kimikolo gigenda okubeera egy'olunaku olw'enkya ng'aggalawo omwaka n'okuggulawo omwaka 2024. Kati nno abantu baguddewo ekigo anti essanyu libabuganye bw'asiimye buli gwasanze mu Lubiri n'amubuuzaako ng'amukwatako mu ngalo era n'abeebaza omwaka okuba nno baguyisemu bulungi na buli kyabadde bakola era bongeremu amaanyi okulaba nga tulwana okutereeza eggwanga lyaffe okutereeza ensi yaffe libeere eggwanga eryesimisa era ensi eyeesimisa. Ssabasajja Kabaka kyakoze mu Lubiri buli omu kimutaddemu ebbugumu era buli omu bino byayogera. Embeera bwetyo bweri bwe badde mu Lubiri Mengo ng'omuteregga Ssabasajja Kabaka wa Buganda alambula Olubiri alaba embeera nga bweri era nga buli kimu bwe kitambula abantu essanyu libabuganye essanyu libase. Ndowooza naawe olabye nga buli omu musanyufu nga buli omu aseka buli omu nga abuganye akamwenyumwenyu okuba nga alabye ku Ssabasajja Kabaka wa Buganda embeera buli omu emusanyudde buli omu n'afa essanyu buli omu n'afa enseko buli omu n'afa ekitiibwa buli omu bawulidde nga buli omu agamba kino ekitiibwa bane guno mukisa gwa njawulo guno mukisa gwa maanyi asinza kugufiirwa kubanga kibadde ddala kya muwendo munene okuba nti ate Ssabasajja Kabaka abuuza ku bantu be. Bino bibadde nno wano mu Lubiri Mengo wagenda okubeera enkuuka olunaku olw'enkya nga buli omu balaba buli omu musanyufu bya nsusso buli omu afa essanyu okuba nti ate Ssabasajja Kabaka amubuuzizzaako bw'atyo asiimye omuteregga n'agamba kambuuze ku bantu bange sigenda kubayitako kambabuuzeeko era nabo essanyu ne libatta buli omu ng'afa enseko bannaye essanyu nga limubuganye okulaba ku Namunswa. Ssabasajja Kabaka kino tatera kukikola kano kino kya muwendo munene era kya njawulo okuba nti alabiseeko olunaku olwaleero n'abuuza ku bantu be ate era n'ayongera okubalaga nti waali era nti buli kimu kigenda kuba nga kitambula bulungi olunaku olw'enkya. Omuteregga bw'atyo bw'asiimye n'alambula ku bantu be era bw'amaze okubalambula bw'atyo n'alinnya ne zooleera kati tuba nga tulina okumulinda ate olunaku olw'enkya tulabe bwe kinaabeera mu nkuuka ng'omutandazze ate emikolo gisobole okutambula bulungi. Tusiimye nnyo Ssabasajja Kabaka okuba nti ate otuwadde ekitiibwa kino kya muwendo nnyo kino kya kitiibwa okatalaga okuba nti azze n'alambula ku bantu be buli omu essanyu ne limutta. Ekiri eyo buli omu atenda butenzi era kansuke nkulage wano engeri Ssabasajja Kabaka gyatuuse mu Lubiri n'ebibaddewo mu bujjuvu
story eno ekoleddwa bannaffe aba BBS Telefania eke katusotabe kubibaddeyo nga Kabaka Lubiri mu kifo wagenda okubeera enkuuka y'omwaka etuumiddwa Tobongoota kugudde bugwira mu Lubiri atuuseyo kusanga 4:4 wabaddewo akabuguumiriro okuva mu bantu ababadde mu Lubiri era buli omu avudde ku byabadde akola n'adduka okwerolera ku Ssaabasajja Kabaka yeetolodde ekifo kyonna wategekeddwa enkuuka n'oluvannyuma n'aserengeta ku geeti y'ekibuye ng'atambuza bigere bannamawulire ba BBS Telefina ne CBS Ssaabasajja Kabaka asimye n'abalamusaako era essanyu bafunye lyansusso ne batubulira bye bawulidde oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okubalamusaako Nzo ulira agamba mujebale nengamba lyo dobozi nzo tunula wenti nga Kabaka ngudde bigwasika Ssaabasajja naye njogedde sibitegeddawe komye nemadana okukubya ekifaananyi n'okukola kyonna tugenza okwetegereza nga Kabaka n'atugamba bannamawulire mujebale ebigambo bimbuze ne mungakalo w'ekitiibwa nenoonya ekigambo ekituufu kye nnina okwogera ekyamazima ne kimbula naye ndi musanyufu nnyo okuba nti ndabye ku Kabaka ng'omwaka guggwako. Mbadde ntambula Olubiri nkwata amawulire ngenza okulanga amasomo gy'asiima nnamusaako n'ebigambo bimbuze bannange ne tudduka embiro okutuuka obutuusi mu maaso ga Ssaabasajja bannange ng'owulira essanyu ate wetumuwuliddeko ng'ayogera Ssaabasajja ng'amaliriza okulambula ekifo agenda okubeera enkuuka abafunye omukisa okumulabako mbadde Abe Musinguza amanyiddwa nga Bitekisi wamu n'ebbajja ebyokwogera bibabuze naye nfunye omukisa n'ambuzaako wano lwakuba tuganye okwata kamera kyekisiraani kyenfunye mbadde era banganye kubanga tubalina omutanda bwetuti nga mbuuza nampa bambi naye kuba Kabaka kyamaanyi nnyo abadde ekitiibwa alaga kino ekiyejo kya bbajjo mwali mukirabyeko omutanda okulaba nga ayitako mu ddiiro alabe enteekateeka bezigenda mu maaso sigino y'omutanda eraga nti eno enkuuka tobongoota naye kenyininyini mulaba asitukiddemu abawa akabonero ntitolina kubongoota we buzibidde ng'enteekateeka z'enkuuka zonna ziwedde era emisana wabaddewo olukiiko lw'ab'ebyokwerinda olwetabiddwamu abakulu okuva mu buli kitongole ky'ebyokwerinda era olukiiko luno bwe luwedde amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala Emiliano Luko Wesigire atubulidde ku bikkaanyiziddwako era bw'oba olina ensawo yonna tukusaba tutambula nayo kuba tetwagala ojje nansawo ate tugisumulwe wali ogikebera ng'emisota givaamu nga bwe twalaba wali ku internal affairs abo bonna abalina drone ez'okubuusa olina okuba nga olina olukusa bwe tunaasanga nga tolina olukusa olubuusa drone yonna wano mu Lubiri ojja bba ekwatibwa ekugibweko ate tugitereke twongedde okusaba abantu okuba nti nno tebajja na baana kuba mu aba stampede etera obbeerawo abantu nga bangi bajjudde mu bifo bino so bw'oba olina abaana ng'osobola obutatambula nabo balekeeyo fireworks bwe ziba za kukubibwa abantu basigale nga bategeka abantu nti fireworks zijja kukubibwa ku ssaawa bwe ziti era we babaawo nga waliwo we balina okugenda okuziraba ekirango kikolebwe nga bulayi eddakiika nga 30 nti mutambule mudde wano mulabe fireworks kitegerekese nti waliwo enguudo ezigenda okuggalwa era n'abagenda okubeera n'ebidduka enguudo ze banaakozesa zirambuluddwa tujja kwikiza emmotoka w'ovuga motoka ovuga pikipiki kukozesa ring road tujja kubeerawo diversions zing road junction tujja kubeera n'abaserikale baffe bajja kudivertinga emmotoka tujja kubeerawo na diversion Katwe wansi Katwe road junction tujja kubeera na diversion ku lower Lubiri road junction tujja kubeera na road diversion ku Lubiri main gate we buzibidde nga stage emaze okuwanikibwayo tenti z'abakungu nazo zimaze okusimbibwa abanaatunda ebyokunywa n'ebyokulya buli omu amaze okumanya wanaakolera nga kati ssaawa busaawa yokka yerindiriddwa Ronald Kitanda BBS Telefina wano mu kifo wategekeddwa enkuuka Tobongoota. Ndowooza olabye essanyu Abannayuganda lye bafuna nga balabye ku mutanda. Tweyanzizza Ibene okuba nti ate oze n'otulambulako kituzaamu amaanyi kitwongera ekitiibwa kitwongera essanyu kitwongera omukwano otulaba ku Kabaka waffe ng'ate aze n'atuceekingako.
emitima gibadde gyewanise buli omu ng'abuuza ob'omutanda story ki kwata emikolo mingi egibadde gijja gibawo nga tagibeerako nga taatendinga ne mukama wa buyinza mukama wa kitiibwa nti ate asazeewo leero ajje abeere mu nkuuka tweyanzizza nnyo ayi Ssabasajja Kabaka okuba nti osiimye okuba nti osazeewo ejje otubuuzeeko era awo kale tunaasulirawo ate enkya bwe tunaakeerera okusobola okugenda ate mu nkuuka etebongoota tubeere eyo tubalabeko ebitiibwa tubalabeko ebirungi ebigenda okubeera eyo nga Ssabasajja Kabaka ate atusiibula obanga atuggalirawo omwaka omukadde gwe tubaddemu ebizibu byonna tubiggalira eyo ate omwaka omujja nagwo agutuggulirewo emikisa tutandike nagyo ate asobole okulaba nno tugenda mu maaso n'okuwangula obuwanguzi mu buli kye tugenda okuba nga tukwatako. Abannamawulire babaddewo basanyufu bya nsusso okuba nti laba kalo okuba nti ate omutanda ababuuzizzaako era nga abawadde omukisa ng'omwaka guggwako buli omu musanyufu bya nsusso ndowooza obalaba okuba nti omutanda ate alabiseeko n'ababuuzaako ayi Ssabasajja Kabaka tweyanzizza kyukyu Bemba Musota okuba nti otubuuzizzaako okuba nti okyaliddeko Lubiri ate okuba nti okikoonyemu nti lunaku lwankya buli kimu kigenda kuba nga kitokota sikisaanikire tweyanzizza nnyo ayi beene era awo kale tunaatambulirawo omwaka gugenda kuggwako mu bitiibwa omwaka gugenda kuggwako mu mukwano omwaka gugenda kuggwako wamma nga tewali kubongoota anti omutanda bw'atyo bwe yatukuutira nti tetubongoota kale byebyo nno ebiriyo mu Lubiri mu birabye kati nno mweteeketeeke olunaku lwankya tosubwa okeerekeereko osobole okubeerayo mu nkuuka etabongoota era nga tobongoota anti omutanda bw'atyo bw'asazeewo era bw'alagidde nti ewali kubongoota ffenna tuggweyo tusobole ate okugenda tubeerewo mu Lubiri tujaguze ate nga bwe twaniriza omwaka omujja mu mirembe n'ebitiibwa. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Lukaba Dunda Namugereka nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bataayi mweraba.